Atiddwa Prosper Musinguzi w'emyaka 45 ng'ono abadde mukuumi ku dduuka eritunda ebizimbisibwa eri Akawesa Hardware e Kakerenge. Ono abadde yakakumirawo emyezi 2 ng'abadde agenda kuweza gwa 3 kyokka abatemu bamutidde. Omulambo gwe gulabiddwa abakozi abakedde nga bano basanze zijinzigule ate nga zamenyeddwa era nga abadde bakyagezaako okunoonya omukuumi n'okuba ku simu ye ne bagwa ku mulambo gwe manju nga gusibiddwa akandooya. Wadde omukyala alonze essimu yaawo yesinze n'otulaba kubanga amasannyalaze olwase ne balaba essimu nga bagikoze ekinaye nga bagibikuddemu terina lyanda layini bagigyemu. Kati yetusinze otuwa direction eyo okulaba ekiri eyo ne musanga bamusibye akandooya nga olwedde mufu. Omusibye emigo mujjeko essimu yandikoze olugambo bw'okukubira abantu. Omusibye emikono gyandibadde gikuba enduulu ate n'omutta tulisitwala ebintu oleme kumutta mulekere obulamu. Okusinda kwalabye omulambo gwa Musinguzi kirabika basoose kumukuba nnyondo mu feesi n'oluvannyuma ne bamufumita ekiso mu bulago era nga mu mpale ye musangiddwamu ssente $15,000 nga zo bazimulekedde. Abatuuze bategeeza nga obubbi bwe bususse mu kitundu kyabwe nga kivudde ku bavubuka abataagala kukola nga n'abamu bakitadde ku bavubuka abaleeta bannaabwe ne babatigomya kyokka nga n'ebyokwerinda mu kitundu kino biri yegeyege. Kyenkubiriza abavubuka muyige okukola kubanga bino ebintu bitono nnyo kubanga si kyantu kyamaanyi nnyo kyekisa omuntu. Nze kyensinga okwagala bwe kutwongera security tukyayimiridde bubi. Kataye kano mukalaba ekisinza otusuula ababbi musuubula ababbi n'egenda bintu byonna ebibakola kino babitwala. Kigambibwa nti abazigu bano basoose kubba nte y'omutuuze omu amanyiddwa nga Kaddu Paul ng'ono oluvannyuma yasobodde okugibasuuza. Sekendisi zabadde nga 15 nga nakava ebweru okudda ebweru nga bagitutte n'entandika omuyigo gwange n'enyambuka ate batabani bange ne bakwata bati kusanga ababbi abo ababbi awo era basse mutabani we ente gisanze eyo waggulu ng'agenda mu bibbo. Nannyini Hardware eno Richard Kaweesa Magunda ategeeza nti ebintu bye yakalabako ebyatwaliddwa kuliko langi n'ebirala nga kyandiba nga abamusse baludde ebbanga ng'amulondoola kuba amasannyalaze basoose kugaggyako. Ezo saamita boxi nga ekufulu nayo bagikoze eki nemanya bagyeko naye oluguddewo kali nenzizaako swiki ne gakola ki ne gaaka. Kati bwe gaase nenkomawo wano nenyiziramu nenyingira n'abaana bembadde nabo abamu wano abakola badde bazze nenyingira nabaawo ne magamba naye omusirikale ono mukebereeko emmanju eri mulabe oba kageeti kali baakagudde bayinza omuteekawa mukakuba eri emmanju. Kati mbadde nkyayimiridde awo ng'omu atandika okutambula wali n'angamba omuntu wuuno eno. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emiliano Patrick Onyango agambye nti batandise okunoonyeza ku ttemu lino. Robert Musanje yakusakidde gweno ku Bukedde TV.